bw'aba alimba ng'omuntu balimba bategeera era omulaba nze bukyantandika kwogera bino byenjogera osobola okubiraba osobola okulaba obutambi bwonna bifaanagana si bikulaminge nti njogera kye nalaba njogera byempulira njogera byendaba ku biki ebigenda okujja mu nsi ekirala abantu bano njagala bategere nti buli mulembe wabawo abantu Katonda bayita mulembe ogwo gukoleramu era abagenda okwogera eri abantu mu mulembe ogwo so omulembe guno Katonda atuyise n'abalala bangi tebanneezuula naye nga bangi abayise ssebo abagenda okwogera mu biro bino. Tutandike n'amannya go n'ekyaki gy'osumba. Ronnie Kalungi omusumba Arise Church International Ministries Uganda tusangibwa Gayaza ssebo. Gayaza side ky'omuntu wa Gayaza Nakasajja wetubeera. Otuuka Gayaza Nakasajja ndowooza aba atuuse. Tewali atatumanyi. Musumba mu bintu bimu byayogedde wagambye nti nno bannayuganda yennawuliddeko nti nno beetegekere enjala kakutiya enjala ani amuwadde akatebe enjala kasiggu wagirabye otya egenda vaawo? Olunaku lumu eddoboozi lyayogera nange ne liŋŋamba gamba abantu bange nti enjala ejja era gamba gavumenti gamba n'abakulembeze bonna n'abantu aba bulijjo okulima emmere ebeerawo ogeza kasooli ebijanjaalo emmere gyesobola okubamu obuwunga emmere gyesobola okukuuma ng'esobola okubeerawo ebbanga. Ekirala yatugamba okusevinga tandika okusevinga ssente teeka mu banka teekawo teeka akasente kompolampola kagenda okuyambako mu tough times mu kiseera ekizibu ekijja. Waliwo ekiseera kijja ssebo manya abantu bannayuganda n'abantu baffe ebintu babitwala ng'ebyokusaaga. Waliwo ekiri mu kujja enjala ejja enjala eyo egenda okujja mugenda girabako esebo mugenda girabako ne bwe tunaagisabira ogirabye nti ejja njiraba ejja. Okikkiriza nti waliwo abantu nga balina amaaso agatali ga bulijjo agenda amalala ate abantu ekibabuzaabuza ebase oba otambula era ogirabira mu foomu because n'abamu baloota ebirooto naye nga tasobola kitegeera. Ebiseera bisinga taata ebiseera bisinga funa okwolesebwa okwolesebwa kwe kuliwa okutuula awo oba okuyimirira awo n'olaba ekintu nga teweebase kukwolesebwa mbiraba nnyo ebyo era nsobola okulabako ekintu nekugamba nti kino tekino kyogamba abalonda baba babikola ate abaana bakatonda lwaki tetubikola. Londa bano ngamba nti atumbali kulaba ekintu bwe nnyo bantu bangi nnyo Mukama bayambye okuyita muffe nga tubalabyeko ebintu ne bikyuka obulamu. Kati Uganda bagyetegekere bati kulima tugamba tulime enjala ejja. Ekirala essaawa zino bali mu kunywa bugimu mu ttaka olwo omusota guli mu kunywa bugimu mu ttaka obugimu obwo bugenda kuleetera enjala ani amuwadde akatebe okweyongera omusota kulaba nga gunywa bugimu mu ttaka sebo. Era olunaku lumu mba ndi mu kwogera ebigambo bino byennyini we nali mbyogerera mba ndi awo ne nfuna okwolesebwa nga ndaba omusota guli ng'ettaka lirina layers ez'enjawulo. Nalaba ettaka nga waggulu waliwo nga bula Pascalamono kati nga ettaka eryo lirina layers ez'enjawulo kati wakati mu layers ezimu ng'omusota ogwo gugize guli mu kunuuna gwasamye gunuuna obugimu yes nga bali mu kunuuna bugimu mu ttaka kitegeeza ebyaddala anytime from now enjala egenda kujja. Omanyi Katonda buli lwayogera buli lwatuma omuntu yenna Katonda tasobola tuleka kubanga tutambula tulinga ababikiddwako alina okwogera gye tuli so bakwenda okukozesa okwogera yeffe bawaddeyo okwogera eri abantu tutegeere enjala ejja ate etandikira Masaka mu disitulikiti z'e Masaka eryoka egende Kenya bweneeva Kenya eryoka esaasaanire amawanga ga Africa then ensi yonna ebutikirwe enjala ejja ensi yonna egenda funa enjala era ejja tasobola kisabira
kyasobola kukisabira kyo nekivaawo kyovola batuwadde measures katonda buli lwagamba nti musabire kino musabe ne buli lwagamba nti mulime n'abaga kati mukwate enkumbi kitegeeza tekisi kyakusaba tulime tusevinge byayagala ndi nnyo entertainment industry naye ebikolebwa mu industry ebikyaddala nange byennyamiza enyimba eziyimbibwa video ezikolebwa naye wayogedde ku nsonga nti nno olina omuyimbi gw'olaba ayinza obeera nga akozesebwa sitaani abayimbi bangi nnyo bali mu ndagaano ne sitaani batula kankubuulireko mu abantu balabaawo bwe mutoka ba video n'olutundo oluyimba ne lukola lutya abantu bangi olwaleero batula direct ne sitaani mu meeting abayimbi betulina abafe lwakuba bannayuganda baagala ebyokusaaga bintu byokusaagasaaga bwe boogera ekintu bwe kiti ebyomwoyo abantu babiyisaamu amaaso era babibuusa amaaso kankuweeko katono kano twafiira mukwano gwaffe twali tusomera mu senior 6 omwana gwe twasomanga ne bamuyitanga Patrick yafa ne tugenda okuziika ng'ali mu ddiiro awo bamutadde mu ddiiro maama we n'aŋŋamba kalungi Patrick agenze ne Patrick gwagamba agenze nga wakola atya wali awo oyo abagenze mu nsi y'omwoyo Mukama gy'atuggira ebyama n'abitubulya ne tubibagamba ebyaddala abayimbi bangi batuula mu meeting ne sitaani ebya serious batuula mu meeting boogera mu meeting ne sitaani omukyala abantu bonna ne beegamba sooka omunnyonnyole bulungi omuyimbi omukyala tetusobola kumwogera mannya kubanga tulina n'abasajja naye omuyimbi oyo alina amazina ge avunaanyizibwa ku kumansula n'okwonoona abaana abavubuka era bangi bamutwala nga lolomodo naye baamuwa amaanyi okuva emagombe okusaasaanya buli lwakola ati n'akyenkyebula aba afulumya obuwumbi n'obuwumbi bw'emizimu baamuwa assignment ku bavubuka era olw'omusambu abagweta Jezeberi gutuula mu mazzi nali ngulabyeko lundi sigumu nga nkyalina muto nagulabanga gwankyaliranga gutuula mu mazzi guvunaanyizibwa ku fashion entertainment era bano video vicini abamu be mulaba bwe bakola contract eri omuyimbi akoze contract n'abayimbi n'emizimu giri abamu ku video vicini abamu abalabikira mu videos abamu si bantu kyekimu ng'omuyimbi okutegeka ekivulu abamu kubazze mu kivulu ekyo si bantu biringanga byakuseka biringa byakusaaga bituufu kubanga omuyimbi ategeka ekivulu n'ateekawo ente ne mujje kubisaako ebifaananyi mwe mulowooza nti nte bute ninga sita alese kikatonda kyaweereza kigresinge nga bono kandi njagala omukulembeze gwanga ajja awo omukisa pate yange omwana wange agenda kwanjula abeereko oba tugulawo essomero najja bo nabo ba-inviting emyoyo egibatwala ne gijja mu concert era mu bantu ababeerawo awo mubaamu emyoyo ebitali mituufu ate emisambu ajambala ebifaananyi by'emisota yadde wano gwambala olaba omwana omulungi naye nga mbizzi gwolaba muwala olaba kaana kabuwala kalungi naye nga mbizzi ewedde emirimu nte esebo kati kankubulyeko musawa 7 ez'ekiro ennyo abanywa omwenge waliwo omusambwa gutambula amabaala mu Uganda gonna nga gukwongereramu akantu onywa omwenge yesebo ako ke bakugattiddemu ako oba togenda kuddamu ku stoppinga kunywa mwenge esebo ebyo byamu ebitubagamba tava ku mwenge era bye tubagamba nti obubenje tebwekola bwokka obubenje bapanga bupange bupangibwa magombe kubanga bali mu collectinga musaayi akabenje kati walaba akabenje k'ennambole wakalabaako kuloza kaali kokka bapanga kapange ne kakolebwa abo abasajja bavuga
yesebo abantu bangi bavuga emmotoka gwe n'otula butuuzi mu mmotoka nga tomanyi nti abavuga octopus kisajja yesebo tawulyangako nti akabenje kagudde driver abamunoonya tebamulaba abatadduse abamu baba tebadduse ebyaddala abamu misambwa industry eno omuntu ayinza gitegeera atya noyawula yimba tova eno kusajjaffe abalokole nkubiriza abantu bafutawuliriza music wasakiro lw'ensonga oluyimba luba lwa laavu ne lukutwalira ddala ebyaddala abasajja abazungu okufulumya holametic movie nejja netunda abantu ne bajagala basooka kugiwonga mu misimu egitiisa n'ogiraba okufuna feeling eyo etiisa kyekimu n'obutambi bw'obukaba okukola obulungi oli akawonga mu mizimu osaanuka ogenze naye bakwambaza bwambaza kati bw'owulira music takwatagana na mubiri gwokka agendera ddala mu kyaite mmeeme bw'atuuka mu mmeeme munda n'alyoka akusiba enjegere mmeeme eyo emmeme kyeki lyefumbiro by'ebirowoozo etterekero eyo gyoteeseza n'omutima gwo nti oba ŋŋende oba sigenda okujja leero ku interview wateeseza na gundiyo noga oba ŋŋende oba sigenda kitegeera taata esebo abakazi bangi abali mu entertainment si wano mu Uganda wokka abali mu entertainment naye ng'ebya serious oba ebya ddala bali mu magombe balina contract basaidinga contract n'emizimu batya namwawula n'agamba ono bwati describe that person ali atya atambula atya nebaziri zitya kankubira ebintu by'omuntu temubira bisa mu maaso ga mubiri osobola okubira wano kankubulyeko abantu abematiza obalaba abematiza wali bebatizaako aba yegatta nambizi obuwozi obwonyumirwa okuvaawo atolina mukazi munsi y'omwoyo bakuwasisa ekisambwa ne bakuteekako n'empeta buli muntu yende yebatiza alimba ofumbo bakugeke gwe weewongayo eri mu mwoyo bayo ekikazi yesebo era kijja kyobola baba badikite ddaga banezi buli wembera waliwo omulenzi yaŋŋamba namusabira ye kyagenda naye yaŋŋamba nti ye nga mu kisenge nti yabikolanga mu ssomero bwe yava ku ssomero n'agenda awo ne bagenda okupoota mu holiday okuzimba bwe yali apoota bwe ne kijja n'akuba ekituli mu kisenge n'ateekamu akaveera n'ebizigo ne yeemazisa yenna n'abongoka kuno ekireetedde amaanyi buli muntu obwongo bwe buli musawo afubutuka wano e Uganda etunda maanyi ga kisajja ekireetedde ekyo bebe spiritual husband and wives abantu balimba ofumbo eno kikumalamu amaanyi eri nga obeera talatibu yawambibwa obulabe sitaani kubanga sitaani yali muyimbi nali baddeko ku meeting e Nigeria nga siriyo setebante direct ne banzija mu mubiri ne bantwala nga sebase yes ne bantwala netuuka ennyumba nnene nga bakuŋŋaanyiza abayimbi abali ku level nnene mu nsi kwaliko bayita Chris Brown kwaliko omuyimbi bamuyita Wizkid kwaliko omuyimbi bamuyita Beyonce ne bagolokosa omuzimu gw'omukazi yali muyimbi mu African naye nga ali mu America yafa yali muweereza edda yali mukola nadda mu nzira n'akola ati ne bagolokosa omuzimu gwe ne bagukwasa Tiger gwazze bagutadde ku meeting eyo nga sacrifices zikolebwa nga bagusumulula naliwo mu Africa kulaba nga gulumbye gospel fraternity gulumbye
abayimbi ba gospel gulumbye abantu okubakwata obwongo buli music gogenda okuddamu okulira omwaka guno agenda kukwata kubanga music ayina emikono so abayimbi bangi kankubuli abayimbi kankubuli mubalabiraawo mu kamera na biki abaana abo bayina abaana abasinga obungi bayina agreements ze bakoze ne sita abamu batuulira ddala ku butebe naye esewo ensonga y'omukulembeze ng'etutiisizza waliwo omukulembeze agenda okufa mu East Africa kati abantu bali mu komenti bagamba senga gundi Muzumba kubera abantu beesunga wulira linnya abantu bamanyi tunuulira ensi ezifa abamu tetugirabanga bweri abamu tetugirabanga bweri embeze tusabire eggwanga erya Kenya tusabire eggwanga lya Rwanda tusabire eggwanga lya Uganda tusabire amawanga kubanga kino ekijja tekigenda kuleka muntu yenna ng'ayimiridde buli institution gy'omanya egenda kugwamu akatabanguko abali ebweru wa Uganda wa Kenya wa Tanzania nawa bagenda kwenywereza mu mawanga eyo gye gali ng'ayaayaana okujja okudda mu Africa nga tosobola nga sinti lwakuba tosobola naye ng'olaba ebiriyo tosobola kubibeerawo bakala tusabire eggwanga lyaffe n'amawanga gaffe aga Africa kubanga abantu waliwo ebbanga liri abantu beesabira mu ggwanga eriri mu Africa beesabira enkyukakyuka nakirina nange era okuyayana kwali kungi naye byendaba ebijja mugenda kukaaba abantu njagala omuntu yenna kuba tugamba abantu omuntu yenna ayimirira mu maaso go n'ayogera tomulaba nga bw'ali abamu bali bakitaabo n'amagombe waliwo abasayininga okuleeta obusaale bagala okumanya because abantu banoonyeza ssente zibuze nga the extent tino omuntu ne bw'omugamba nti nno okutwala amagombe ogenda kukomawo ng'oli mugagga agenda abantu bakkirira batya emagombe eyo bagenda batya mu nnyanja ennyanja njagala olunaku lumu ompe topic amagombe kyayita amagombe ki ekiri amagombe tulina kuwano ku nsi olutalo lusobola vaawo lutya era hawushwayo nti walulabye twetaaga okusaba mukama atugamba okusabira eggwanga lya Uganda buli ali eyo saba mwe bamaama abali mu byalo fe abaana bamwe abali mu bibuga musabire eggwanga kubanga bwe kyafekitinga eno nammwe kijja anti abadde akuweereza kasukaali abatasobola mbeegayiridde there is something coming tusabe there is something coming yakusaba ne Luganda tulina okusaba Katonda asobole waliwo ebigenda okujja bihappening nga ne bw'osaba ne waliwo byosobola okukwata nga tusabye Musumba waliwo ebintu abantu bye balaba ne bagamba bino bisoboka bitya era ebintu waliwo ensonga era Prophet Matayo ebyo yali ayogera era nga bisoboka bitya
n'omukwata yakavaayo ebiseera ebyo tolowooza nti nno ne bannabyabufuzi beetaaga okumanya ebintu bino ne mubugenda ne mubabuulira kuba ebyomuwe tebabitegeera ekkanisa nga yo ekkanisa kwegatta mukama atugamba okubeera ekitole bwe tunaabeera ekitole bino ebintu ebisinga kambabulire ekiyambye Africa okulaba nga eri bwetyo nga tennaba kwonooneka nnyo kubanga ebyaddala ddala amagombe gali mu kulwana nansi ekireetedde Africa okuba nga tennaba kutuuka ku level embi ennyo olw'abasaba ebyaddala Panja kubuuza wamusisinkana otya era yali ali atya mwoyo ate muntu asobola n'ekyobuntu ate musota ne musota guliwo okutunuulira olabamu obw'omuntu nagulaba nali nsala na mu kirooto mba nsale ngamba nti omusota okulabirina emikono n'ebigere engamba nti gwajja nirikumisa yebasenga abantu temulaba kikutegeeza kulaba kuno kwabwe nti siraba okw'omwoyo omwoyo ogumanyi ndowooza bwe boogera nti waliyo emisambo waliwo emizibu okikkiriza nti tusala nantu negutunula bwe gwantunulira genda okulaba mu kibayita obuntu omuntu omusajja ekifaananyi eddoboozi ne liŋŋamba nti gwazaala abaana 12 nga guli ku nsi era naŋŋamba nti ebizibu ebisinga ebitandise naŋŋamba endwadde zigenda kweyongera ezitaliiko ddagala bwavu ennaku abantu awulire ennaku egende yesula emazzi ebizibu ebisinga 12 nga bwe nkugambye bwe nava mu kirooto ekyo mu nnyumba we nali nembaka nasulanga kaddeeka nzuukuka ngamba banange ndabisota mbagamba abaliwo kumakya sawa 2 omusota nga guli mu buliri bwange layivu najja nagwo okuva mu kirooto negujjamu live lwaki gwajja live katonda nga agala kumbi kuli ati kyendabye nkikakasiza ddala kituufu nali mpaka nanga abalabu wakana ne katonda yagenda nga nterangawo obuntu oluusi nanterako obuntu obuliwoo nolaba ekintu nomala nekyapeninga ku muntu esebo so awo lwennaku lwenasooka okulawo yansaba okumukolera natula mu ntebe yange yajja n'okumusambo gwe bayita Jezebeli netuula wali naŋŋamba njagala okole neŋŋaana naŋŋamba kooganye ogenda kundaba era ntulugunyiziza ebyaddala ateekawo embeera ne katonda kyakukoze n'ogamba bingi nnyo naye tuliko obukuumi kale ataddewo embeera nnene yakoze bingi naye tulina obukuumi obutali bwa bulijjo kuva lwe nagaana kati bangi ate abamukolera abakkiriza olwo batalumba ate olwo abamwerumbira waliwo abasumba ye ng'akolera sitaani bangi abaweereza bangi olwo abajja mu kola ekkanisa olw'okuba gundi atandise kati bamuleetera ddiiru nafunako ddiiru ya buwumbi 3 omukyala yajja ku kyaki nanga bino byoyogera njagala obistopingi nenda kukuwa obuwumbi 3 nensooka osairinga obukadde 10 kukakasa nti tuli mugundi n'ogaana kati oli kati nzaaki zinyambe ki
kubanga nze nali ndabyeko amako manyi abaliyo embonaabona gye babonaabona bantu bakaaba emiranga giri eyo nze manyi n'okugiwulira wano ku wuzi ne mpulira abalaajana mutegeera naye ng'obawulira bakaaba abaafa betumanyi nnyo abali komoni waliwo bwewagenda ekemagulu obuntu nolaba akatamuazaako okubalaga nti wendi twogera ku nsi ya waliwo ensi nga n'embeera y'obudde yayo evuma nali mbaddeyo sigenagayo ojja kwogerako manene n'ebimu ku biriyo banyabo tulina topiki kati bbiri ezo maaso awo tutegeeza beerako nnyo tujja zituukako Musumba ebintu binene kyaddala bizibu byakutegeera eby'omwoyo era abantu bangi babivudde nako ne beddirayo mu kye bayita stand obudde buno abaana balaba ku TikTok baana bato ali mu lubaale asinza lubaale kiki ekigenda mu maaso mutabani wange twakola umusilikana anyogerera ku bino eby'omwoyo n'abiŋŋamba ne bwe yali ali mutunyumiza bwali budde bwa kiro maama we gwe yasaddaaka n'ayimirira mabega gakutte kibbebi n'atunyumiza yawaayo maama we naye nga okuyingira mu bintu ebyo yayingirira mu bigo bya WhatsApp bamugatta mu gurupu ku TikTok nti muweereze namba tubagatte mu gurupu yes ne bamugatta mu gurupu era akabiina ako kali mukono essebo abaana abavubuka bato batula mu meetings ez'enjawulo bakola pate ezitakoma ne bamutwala ku Nairo era sitaani omukulu akutte Africa kyenkana River Nile era mu River Nile mwe muli omukazi omuwamba ayimirira ku mazzi n'akyusa omukisa gwo n'aguwa omulala abo bagendayo abali ku ddi gundi ya waggulu ku level ya waggulu mu by'emizimu ayimirira n'akwata akatambaala n'akyusa emmunyenye buli muntu yenna ali ku nsi alina emmunyenye eri mu bbanga munyenye mwe muli omukisa gwo connections network abantu abalina okuyamba bolina okubeera nabo yeeyo agikyusa n'akuwa ekitali kikyo ekifu n'agabira abayagala obola kijja kundeetera ebizibu ekyo sijja kyogera abasajja balina meeting ze batuulamu wano e Uganda okimanyi meeting nga bateeseza abantu olwo abantu abeeyita mbu beba elite naye elite mu nsi y'omwoyo batuula nga bateeseza nsi obutabanguko tebubaawo bwokka kugambye obubenje bapanga bupangi era mu malwaliro kankubulyeko kino sirina ddwaliro lye ngenda kwogera bw'otwalayo omuntu mu ddwaliro musabire esebo ogere ku kyaki wano eno mu kunnyonnyolako olina kyagi wagamba eriko emisota saakitegeera bulungi esebo kati sijja kwogera ku madiini malala kubanga si batuufu kati kanjogere ku kkanisa amadiini amalala otegeeza ki abalokole abakatoliki abasiraamu si batuufu njogera kati kanjogere ku balokole kubanga jengwa amadiini amalala mafu amadiini nkiddemu taata amadiini amalala si matuufu obulokole bwokka bwe butuufu nnya kwogera ku kye bayita akaguwa bwe banzija mu mubiri ne bantwala mu bbanga
mu banka waliwo akaguwa kalinganga akawuzike k'olugoye akaguwa ako buli muntu yenna afa oba badde naba photoshoot oba badde okuumibwa aba maje genkanawa olina otuukawo kaguwa ako oba oli Donald Trump olina otuukawo kaguwa kali awo buli afuluma mu mubiri bw'ofuluma mu mubiri gwo oyita mu mutwe mwe muli olujja olunene nali nvudde munko mubiri si mulundi gumu seebiri neninya kaguwa bw'olinya kaguwa ako weekanga oyina akagugu ako mubeeramu ebikolwa byonna by'ozookola babadde ovuma banno n'oba wemula babipaakinga tozoba byegaana ate oboogu abantu abasinga amagezi gabaddiramu awo ndabana abaana nga bavuma neŋamba it's okay akaguwa gye kali akaguwa bw'otuukayo ebizibu byo bisanga ogenda nabyo gy'okoma okuvuma ennyo oba okola ebikolobero gye kakoma okugejja esebo manyi musumba tulina abantu nga akageta ajja kasobola kasitula no tewali bya butakasobola kubanga n'essaawa zino waliwo abalandinze mu kaguwa ako essaawa zino buli kaseera buli ddakiika wabaawo abatuuka ate nga butakasobola nga yakuvuma nnyo ne bagatta ebizibu nga bingi tekisoboka naawe olina akagugu olaba kati kino kye tukola waliwo kamera ezikwata waliwo kamera ezitukwata buli omu alina abakwata kamera nga bwoza bakamera bwe ziti era akagugu ebikolwa byo biri bya vidiyo tosobola kubyegaana kyova olaba omusamizi akuyita ayita omwoyo gwo n'agutwala mu ssabo bakwogeza amazima kubanga omwoyo tegulimba linda akaguwa lojja okakasa akaguwa kali mu bbanga awo taata akagugu kange gye kali akagugu ko essaawa zino bali mu collectinga bikolwa byo mukama katono ndaba kendeezaako ibaayo sina ttabu na muntu bw'otuuka kaguwa kali n'otambula n'akagugu kano buli muntu nalabako n'omusajja yali mu China olulimi olwogerwa mu nsi y'omwoyo oyinza okuba nga tetulutegeera naye bw'owulira nga omuntu ayogera ne malayika nayogerako ne bamalayika bw'aba ayogera naawe olulimi lwayogera oyinza obutalutegeera naye byayogera obitegeera nti olulimi olukozesebwayo ekirala bw'obeera kaguwa kano waliwo wansi ebintu biringa birombe wansi eno mwe muva amaloboozi gye bayita amagombe gali wansi yes tekakuyita abantu bakaaba bali mu kulaajana gwe ng'oli kaguwa nga tonnaba nakusalirwa musango gwonna ene wansi waliwo abakaaba muganda wange abantu bakaaba abantu babonaabona obalaba bulungi ate kati kankubuli abasinga okutuuka kaguwa ku bantu 100 abantu 5 be bayitawo be bakasala osigeze osobola okusangayo ebibyo naye nga bitono okasala kankubulyeko kino bw'otuuka wali waliwo oguntu gulinga gutamu wansi waliyo omuliro oddira akagugu kano kozze nako n'okayiwamu bw'okayiwamu katokota kabanga mata ng'ebyovu bwe bibimba ne bisigalayo ekirala babuuza ebibuuzo 2 ku kaguwa ako waliwo omusajja muwanvu alina ekitabo abuuza ebibuuzo 2 ekisooka walokoka ekyokubiri ebikolwa bye wakola bulungi ebikolwa bye ebibi bwe bi overtaking ebikolwa bye ebirungi minzaani tebayita okuyisa omulimu muntu mu mizaani ebikolwa bye bibeera ebibi nga bye bisinga obuzito ku birungi nga walokoka ogwa wansi eddiini zonna si ntuufu obulokole esebo era bye babuuza 2 kati omuntu ajja okubuuliza obulokole kye ki obulokole bayibuli egamba omuntu akkiriza na mutima gwe okuweebwa obutuukirivu era ayatula n'akamwa ke okulokoka ekikulaga nti kijja tuleetera ebizibu kankireke togamba nti ntya naye nkyalina okuweereza eggwanga sebo sitya bani balabako mu kinnya ekyo nga bakaaba bangi ne basereebu baffe bangi nalaba ebintu bingi nabamu abantu betwawangaalanga nabo
nakomawo banziza mba nkuta akagugu kange abantu bangi nnyo buli kaseera tekukala akaguwako kubanga abafa bo buli kaseera abafa tekukala buli afa oba ofiiridde Mengo oba ofiiridde mu Amerika ku kitanda kya Amerika twesanga awo kaguwa kati bw'otuuka wali maaso ne bakubuuza ebibuuzo bibiri omusajja oli byabuuza omusajja oyo omukono gwo gulaba light n'ekyambalo kyayambadde kyaka light nga bw'olaba light eno eyaka nga bw'atyo tosobola kumwetegereza mu maaso ayaka kati bw'otuuka wali n'oyiwamu ebikolwa byo ne bibimba ne bitagwa ne bitaddayo kino kye kibaawo waliwo akaguwa ng'akawuzi k'empiso kwe tutambulirako kenyeenya ssebo kati waliwo akaguwa akasalamu bwe kati maaso eri waliwo ensi ya green mulimu abantu kye bayita olusuku Eden gyeruli amazima ga Katonda kati bw'otagenda eno mu Magombe kusula mu Magombe amagombe italimandi eringa tibamututte ekitalya kwa limanda kubanga eno just bakutereka buteresi ne waliyo okukaaba waliyo okulumwa waliyo omuliro abamulota bajjajja mwe nga bagamba omuliro gunzita lwaki akugamba omuliro gumutta ali mu kubonaabona tubibagamba bana abantu ne bavuma ne bavoola gwoyitawo otyo okudda ati mba omusajja ono alina omukono muwanvu n'angalulira bw'ati omukono nsale empitewo nga nina ebintu ebyo ebibiri ebikolwa birungi ate nalokoka bwe mba mbitawo bwenti omusajja n'ava eri nga jjadduka n'agamba oyo bamugambye addeyo tannakola omulimu gwe bagamba okukola gwe guno gwe ndi mukola ebyo bintuukako nga ndi mu senior 6 mufunze wafa nali afu mu Magombe afu mu kufa afu bulamu okuzirika wazirika si kuzirika okuzirika kulala kubanga ngenda okukomawo omubiri gwange nga ntandise okunyanga omufu era nga ntuyanye nnyo wafa n'omala ennaku nga 3 nedda sebo ensi y'omwoyo erina sipiidi esinga gy'olowooza tolaye nga batugambye enjala tolanga enkuba etonnya busobola okukya omusana enkuba nebanga etatonyangako kati musumba Yesu agenda kudda era namulabye nga ali mu kubajja anytime asomba kati era agenda gambanga nze nti otulimbye ebya serious taata nyakwogera ku ggulu ebyaddala Yesu agenda kujja wakati nga tebakyamwogerako agenda kujja bw'abanga ogenda Isirairi ebigere bye yatambulirako weebiri n'obubonero obulaga nti yaliwo okwo gye buli abantu baagala ki jjajja wange yazaalibwa bagamba Yesu anaatera okudda taata nange wakati nga basirise tebamwogerako lwajja ategeeza essaawa yonna ajja anytime from now ajja mwetereeze Yesu ajja oseka Yesu ajja oseka kakati kyenkubiriza abantu tudde eri Katonda ebintu bya Katonda tebyetaaga na ssente ziri awo tebyetaaga saddaaka basebo ne bannyabo tuyinza obusasukako wano eno naye interview endala gitunulire muli president agenda okufa olutalo lugenda kujja ddi omukulu yatula n'omuntu mu taxi enseke n'aziraba omukyala n'amugiramu naye tujja kujja era obitwongere okugira so kambalekera interview eno naye mugirabe ate mumanye nti nno osaanidde okubeerako kuba ekyaddala musoma njagala mbeere mukwano gwo mbeere nga nzijja ne tuli wayamu ensi ne tugibuulira wali buzibu gwe mulimu gwange guno sebo kulabula ensi n'okumu ensi yeetaaga omuntu bw'obeere waka taata ye yalaba lyeriiso lyewaka ne maama kati ensi yeetaaga abagirabira alaba ebintu kasente nga kabuze naafuna kasente obwavu bugenda kweyongera mere bulungi mweraba kati ffe Katonda babikuliddeko tusobola okulaba ninga kati gwe obulayo olunaku lumu nali mu taxi ndaba omukyala nga bula weeks 2 ninga tamanyi nga takikkiriza nga tamanyi banyabo ne basebo njagala mutegeera eby'omwoyo so mukama atugamba ekirala
tusabire eggwanga lyaffe ku lw'omusaayi ogujja. Waliwo plan ey'omusaayi okuyiika mu ggwanga lino. Ne twetaaga okusaba ffenna ng'Uganda, ffenna ng'eggwanga, buli omu kikkakatako okusabira eggwanga. Mbegayidde banyabo ne bassebo. Ekirala, Mukama atugamba ekkanisa yeegatte, mu ekkanisa muwulire. Mukama agamba ekkanisa yeegatte, kubanga bw'eteegatta waliwo ekiri mu kujja. Anytime from now kigenda ku affecting ekkanisa, kigenda gikosa nnyo. Bwe kinajja nga tukyali scattered nga bwe tuli twevuma. Musumba gundi yatunda kino, musumba gundi nga twevuma bwe tutyo. Banyabo ne bassebo, kigenda tukuba nnyo, kigenda tu affectinga nnyo. Ekkanisa Mukama atugambye twegatte, tubeere kitole, tubeere bumu, tubeere kimu, lwe tujja okweyamba n'okwejjamu abantu abatali batuufu, abalimba abantu n'okutta abantu. Mbegayidde banyabo ne bassebo. So ekkanisa Mukama agibanja okwegatta, kubanga waliwo ekijja. Banyabo ne bassebo, bannamawulire, baganda bange, waliwo ekigenda okujjira Uganda, waliwo ekiri mu kkubo kijja. Anytime from now mugenda kukirabako. Oba oyagala ki ogenda kukirabako n'amaaso go. Naye waliwo bye tusobola okusabira ne bivaawo, ate waliwo bye tutasobola kusabira kuvaawo, naye nga tubyeteekereteekere engeri gye tugenda okubiyitamu. Enjala tugenda kugiyitamu, yejja, oba twagala oba tetwagala. Ne bw'onoogisabira otya, yejja. Kyova Mukama atugambye tulime. Omusaayi gugenda kujja. Ne at least tulwane, tusabe. Ate tuteekawo ne measures eziremesa abantu bano okufa. Tuteekawo measures eziremesa omulabe Sitaani okutwala abantu abangi, kubanga ali mu kuŋŋaanya kye bayita emyoyo, ali mu kuŋŋaanya kye bayita omusaayi, kubanga gwanywa era gwe gumuwa amaanyi. Bagambye tuli mu kuwangala n'emisambwa. Emisambwa banyabo ne basaba emizimu okuva e Magombe giri mu kuvuga boda. Mwabatannaba kukimanya, givuga taxi. Chovola obubenje bweyongedde, obubenje buyitirivu okamala obukamazi banyabo ne basebo, kubanga tuli nabo bali mu ffe. Kizibu okutambulira mu taxi nga temuliimu musambwa, nga temuliimu muzimu. Tuli nabo. Bagambye omukazi yannywa n'endaba enseke nga buno busitro naye nga binene, nga bya musaayi, nga bimpitamu nga bigenze naye wano mu mbiriizi ze ng'omusaayi gunvaamu. Bwe namulaba n'agamba driver nkomaawo. Bwe twatuuka e Kaleerwe twamulekaawo Kaleerwe. Bwe twatuuka wano e Wandegeya, omukazi y'omu twamusanga ayimiridde ku bitaala nga yeeveyirinze. Y'omu. Nalina interview gye nali ngenda okukola. Y'omu. Lwaki? Yali annywa. Abantu bangi bali mu kubanywa naye temumanyi. Banyabo ne bassebo, emizimu tuli nagyo. Ate mingi nnyo ddala. Ekirala, abantu bangi Sitaani abawadde amaanyi. Abantu bangi bali mu entertainment abawadde amaanyi. Bangi bemmanyi Mukama bandaze. Ate nga nabo tebasobola kwegaana. Bangi beera mwegendereza gwe Munnayuganda, ekkanisa mw'osabira, ekifo w'okuŋŋaanira. Abantu bangi babawadde assignment kuŋŋaanya myoyo, bali mu collectinga myoyo, bali mu connectinga musaayi. Otuuka mu kifo wakusabira n'otandika n'onaaba engalo tomanya mazzi gye bagatutte, kumbe bali mu collectinga, bakunywa mpola mpola. Abo abasiba obutambaala, waliwo ekkanisa eri wano mu kibuga eriko emisoto ebiri, abeerawo olwaleero tojja giraba. Nefe abagiraba, emisoto ebiri bw'oyingira gikuwandako amalusu, giri ku mulyango gyekoze giti, gikuwandako amalusu. Bwe gikuwandako amalusu ago oba obutwa obwo, bakwambula okutegeera nga buli kyonna omuweereza kyakola gulaba kituufu, gulaba kyakola. Ne bwasitama n'akola pupu awo, olabira ddala omusajja w'amaanyi, kyakoze kirungi nnyo. So abantu bangi music wensi owa season eno gye twayingiddemu agenda kwonoona abaana, agenda kwonoona abakazi n'abasajja, kubanga bamutaddemu amaanyi. Waliwo omukyala ali mu kifaananyi ky'omusambwa gwe bayita Jezeberi, gutuula ku mazzi, nali ngusinkanyeko emirundi mingi. Omukyala oyo bamuwadde amaanyi, agenda kukwata buli music gwagenda okuta omwaka guno, agenda kubanga ayingirira ddala kukwatira ddala n'okusiba enjegere. Emmeeme eyo gye beetaaga bagikwatire ddala. So omukyala waali ate ayimba, ate azina n'amazina g'omusambwa ogwo bayita Jezeberi. Omusambwa ogwo guvunaanyizibwa ku bwenzi na bukaba, guvunaanyizibwa ku kwonooneka ne fashion. Ekirala, waliwo omusambwa baguyita Poseidon, gutuula mu mazzi, baguyita Katonda w'omu mazzi, naye namusinkanako nagulaba. Banyabo ne bassebo, omulaba agutaddewo
oba guwadde obuyinza buli woolaba KOC yonna buli woolaba entalo buli woolaba abalwana manya weeguli gumanipulatinga abantu okuyita n'emazzi n'enkuba ne bweba etonye n'otunulamu bwoti mu mazzi ago gusobola okwambaza obusungu n'ekiruyi mu mazzi gumanipulatinga obwongo bw'abantu okuyita mu mazzi bamuyita katonda w'entalo yeeyita katonda w'entalo era ye katonda w'amazzi gwe bayita Poseidon banyabo ne basebo waliwo olutalo omulabe lwaseetinga lugenda kuyita South Sudan okuyingira eggwanga lyaffe tusabire eggwanga kama tugamba waliwo olutalo lugenda kuyita South Sudan lujja ekyanjagala mbabulira amawulire amalungi ate nga gannaku ensi tegenda kuterera ne munakyusa gavumenti ensi egenda kweyongera okwekola bweti kubanga obutonde bwatukyukira tuli bajeemu n'obutonde bwatukyukidde tuli bajeemu ensi egenda kukola bweti ekirala okufa kugenda kweyongera ennaku egenda kweyongera sibibagamba kubatiisa mbibagamba tutereeze ne katonda waffe enkolagana yaffe naye banyabo ne basebe ekirala mukama mbikulya ku musota ogwajja tuli mu kuwangaala n'omusota waliwo omusota gwajja ne gutubeeramu ne guzaala abaana 12 abaana 12 bye bizibu ebisinga obunene 12 era tuli nagwo era tuli nabo banyabo ne basebo omusota ogwo mwe muli enjala mwe muli obwavu mwe muli okwetta abantu owulirenga tokyalina kyoweetaaga mu nsi wetoveewo egyo misota bye byane 12 omusota guno bye gwazaala eddoboozi ne liŋŋamba bwe liti Roni gamba abantu bange beetereeze gamba ekkanisa yange egolokoke kikyategeeza ng'agamba nti omusota gwajja ng'amaaso gaffe tegalaba ng'abantu ng'amaaso gaffe tegalaba bwe gwatuuka ne gutuzaalamu abaana era tuwangaala nagwo banyabo ne basaba omusota ogwo ye sitaani olunaku lumu mba nsaba ngenda okugulaba nga guvaayo mu kinnya ekiwanvu nga guyina emikono n'ebigere nga gujja ku nsi nga tegulina maanyi eddoboozi ne liŋŋamba gugenda funa amaanyi ku nsi nga gunywa omusaayi mbagamba banyabo ne basebo sitaani anywa omusaayi sitaani anywa omusaayi olwo tulina abantu mu ggwanga lyaffe wano nga bakolagana ne sitaani direct era nga batula ne mu meeting okuteeseza eggwanga okuteeseza ekkanisa okuteeseza abantu engeri gye bagenda okukuŋŋaanyaamu emyoyo nga bwe mbagambye ekirala ebiseera ebisinga olwaleero ndaba ekizikiza kye mbagamba kirina emikono n'ebigere kiwambaatidde eggwanga lyaffe ekizikiza ky'amagombe ge magombe kiwambaatidde kiri waggulu w'obwengula bw'eggwanga lino kyenzikiriza mwenna mujja bitegeera bye twogedde kubanga bya nsi ya mwoyo kubanga buli ekikolebwa mu nsi ey'omubiri kisooka kubeera mu nsi eri banyabo ne basebe ekizikiza ky'amagombe kigolokose kiri mu kkubo amagombe gali mu kulekana era ekiro waliwo akadde akavuga nga kasala kakuŋŋaanya myoyo to the extent nti omuntu oba n'omutwala okujjanjabwa era olina okusooka okumusabira before nga tonda mutwala mu ddwaliro akagombe kasala amagombe mangi gabunye ku ggwanga lyaffe kitegeeza waliwo kye bapanga magombe omulabe kyapanga eri eggwanga lino oba oyagala gavumenti oba tojagala tugisabire oba oyagala opposition oba tojagala tugisabire mbegayiridde bajjabo ne basebo waliwo abasajja abali mu opposition waliwo abasajja abali mu governance nga batuula direct n'omulabe sitaani banyabo ne basebo nina bemanyi besijja bagamba live ne batuula mu meeting direct era bateeseza eggwanga era bateeseza family era bateeseza baleeta obugwenyufu banyabo ne basebo tubeere beegendereza mu biro bino bye twayingiramu amagombe gagolokose g'amaanyi okufa kungi era kugenda kweyongera ensi egenda kweyongera okubeera embi mbagambye tusabire eggwanga olutalo n'entalo omulabe zaatusetingidde zaleeta waliwo okufa kungi waliwo ekiseera ekigenda otuuka nga abantu mudduka munoonya we mugenda essuubi nga mulinoonya olunaku lumu nawo obunnabbi ku mukutu ogumu ne mbagamba bbanga si ddene abantu essuubi ligenda kubaggwako n'amaduuka bagaggale mu wiiki eyo yennyini amaduuka abasuubuzi ne baggala amaduuka ng'essuubi libali mu gavumenti ate nga ne gavumenti essuubi eririna mu bo so mbegayiridde tudde eri katonda tusabire eggwanga lyaffe ffe tutegese okusaba okufidodido Saturday sembayo mwezi guno ejja kubanga mmeka 26 tugenda kubanga tusaba akawunga essaawa 8 we tugenda otandikira abaana tweyungako muje tweyungeko tusabire eggwanga lino
bino si bya nti simanya ndi mukulu ndi biki sinti nasoma nnyo no ensi y'omwoyo esinga kukutegeera kw'ensi y'omubiri era omuntu ategedde ensi y'omwoyo ategeera nnyo n'okusinga ategeera mu nsi y'omubiri ekirala abantu bangi mwekutte ku by'ensi mulwana ntwala kino lino ettaka lyange kino kyange waliwo obulamu obulala afuta bino ebyensi kubanga olunaku lumu nalaba buloga omu ng'ali mu kutambula atambula mu Uganda wano atambula ku biici z'Entebbe atambula ali mu kukaaba amaziga kubanga yafuna omukisa buloga mumanyi yafuna omukisa ogwetereza ne Katonda n'agaana ogukozesa abamu ebirowoozo byaffe mubirowooza nti tugenda kubeerawo ku nsi emyaka gyonna ne bw'obaani ojja genda naye ate eri kabaka atandika butandisi lwe naddamu okuyita abamawulire nyakuba njogera ku kye bayita amagombe n'abaliyo be mumanyi nammwe abali mu kubonaabona abakaaba amaziga naye nga bejjusa lwaki tebaatereza nkolagana yaabwe ne Katonda omanyi tuleera ku nsi kuno ne tuleekaana naye waliwo obulamu buli nga bakulesa embitooke kye bayita feelinga loneliness nobeera nga owulira so tugenda kuba tukyogera loneliness ekiwuubaalo nyakuba mbyogerako bangi bennalaba bingi byendabye bingi mwoyo mutukuvu byambikulidde waliwo amaloboozi genfunye banyabo ne basebo mbegayiridde tusabire eggwanga lyaffe katwandize ku bibuuzo musumba tweyanziza akadde kano k'otuwadde naye ebigambo byonna biyogedde bizibu byakutegeera eri omwana w'omuntu bitegedde ebirala n'abali mu gavumenti bayinza obutabitegeera era abantu aboogera ebintu nga gwe biyogera twalabyeko Prophet Matayo naye baamukwatamu tosuubira nti nno oba totidde nti no gavumenti eyinza okukukwata ogiyambeko mu kunoonyereza naddala nga byogedde ku lutalo oluyinza okujja nga luyite South Sudan n'omukulembeze agenda okufaano mu East Africa totidde nti nebayinza okukwata no ne woba oli mukwasi nnyo ogenda kunkwatira ki okunoonyereza no bino ebintu byaffe bya mwoyo ate ne gavumenti n'abakulembeze bonna kibakakatako okumanya eby'omwoyo kubanga nabo baloota abamu bafuna n'okwolesebwa kwe tufuna abamu bafuna n'okwolesebwa kwe tufuna so kino Mukama akituwadde tusabe kubanga tubyogera olw'okuba twagala eggwanga lyaffe n'obukulembeze bwaffe kitegedde taata tusaba Katonda nti duka bw'abaawo ffe ababuulira enjiri tujja kuddamu kubuulira abamawulire mugenda kudduka nammwe kubanga essasi limu wano litumala kusaasaana so tusabire eggwanga lyaffe kitukakatako abali mu gavumenti abali mu opposition tusabire eggwanga lyaffe ekirala mulyagale kitukakatako okulyagala ffenna kitukakatako no nze ekyange ekirala ebirooto bibaawo n'okwolesebwa kye bayita kulaba mu vision tituli wano twogera nembaako byendaba nembagamba nti kino kiti bwe kiti ne bwe kiti okitegeera taata so bwe ntyo bwendaba bw'oba onoofa erinnya lyo batandika okulyogerako mu magombe era bewatta bamanya nti senkubuga essaawa yonna atuuka ne bakutegekera bwe giba miggo so erinnya lye lisigala lyogerwako ebbanga teririiko bbanga siriwulira no nkyogedde kyenzikiriza nti bawulidde abantu tusabire eggwanga tusabire abakulembeze baffe tubaagale bonna nga tofuddeyo nti olina opposition oba no gavumenti East Africa nayo tugisabire